baganda wange mwenna abazze olwaleero neyanziza nnyo. At some point nali ntandise okugwamu essuubi olw'ebigambo ebyali byogerwa bingi nga nekyaye namwe nempulira ng'oba ntandise obakyawa naye bwe nkomyewo olwaleero okuva ku airport okutuuka lwe ntuuse wano neŋŋamba bakwano bange ŋŋambye Daginais ne bakwano bange nti mwana kale mwana nebadde esobola okubeera essanduuko yange ng'ekomawo olwaleero segera neyanziza nnyo baganda bange mwenna abayimiriddewo nange abansabidde ababadde nange mu buli mbeera mwebale nnyo okubeerawo olwaleero era ndi musanyufu okuba nti ndi mulamu nga nkyasobola okwogerako nammwe. Thank you so much. Tugenda kutandika. Ekisookera ddala sooka otuzeeyo katono nnyo ku sipiidi eyange nyininyini. Wavadde Uganda era wali ogenze kulaka South Africa. Uganda bali bategese the first ever comedy show yali Johannesburg. Nange ng'omuntu negomba nnyo South Africa ng'ensi gwe mulundi gwange ogwali gusoosa ogendayo nakula nsoma ba Sarafina ba Steve Biko ne mu ssomero nga negomba nnyo ensi nga South Africa, so I wanted to go there at some point. N'ekirala gumokoze nange ebbanga nga njagala gendako South Africa nkwatire ku video zayo ezakabi kati opportunity nejja nga nsobola okugenda kyekyali kinduddeyo. Navaawo ndoze ennaku z'omwezi nga 12 oba nga 11 sijjukira. It was around a Thursday or Wednesday. It was a Wednesday. It was a Wednesday. Yes. The show gye wali olina okukola yaliyo ku Saturday. Yes. Then things take a turn. Which day was that? Saturday yo tukola show bigwa bulungi bitambulira ddala bulungi. By the way, okuva lwe nali natuuka nga nnyumirwa South Africa nga njagala nnyo. South Africa ina vibe. Kati nga n'abakyali bange bendi nabo omu bamuyita Akram nga mubuuza neggwe xenophobia bwaba wano bibeera bitya, omanyi bagamba akyogerako yakireeta. N'angamba abantu batandika okuyimbayimba obuyimba naye wali ebifo gye bibeera kati. In fact mu kunoonya videographer yali agenda okukola video yange gayi bali bamuyita Ramsey nampita downtown bayitayo Maboneng. Bwe ntuuka e Maboneng tulina street kwe twayita ngeri a bit tricky. Bwali budde ekiro omufeetu omu n'agamba kyali wange gwe tuweeyo Ramsey 2. Kyali wange n'amugamba oba mu lulimi sirina oba kinamugamba kugwe kwe tujja okutandikira. So nekibeera scary kusanga videographer netumugafe tetwagala kudda eno kudiscussinga business naawe era naddamu nasanga sokolo netuvaayo ngera tuli balamu netugenda kati olwokusatu. No, this is through biwedde ebyokuyimba kati tuli mu kukola twagala kola video noonya ba videographer noonya engoye segera maze okufuna ne sente nga seze nagenda nazo ndaba nga buli kimu kigenda n'abana Uganda be South Africa obamanyi babeera excited ne bakusondera buli omu n'akuwayo ku sente osegera kati tutuuse ku Wednesday the day of the shoot. So kati luli mwali just mugenze kukola site? No, nagenda nasanga DJ ne mugamba ndi muyimbi nasanyuka nnyo nangawo njagala kola video kubanga nali nokola ne Justin Campos naye nga ndaba wa Bay antwala speed nga nina belief nti waliwo abaana abakabi n'ensi tebamanyi kati gayi nampoye gayi bayita Ramsey ne ngenda Ramsey mu meeting gyabeera naye bwe natuukayo gye nasanga abantu abangamba tujja tutandikira ku ggwe street. So wali ogenze kudiscussingamu meeting omulundi ogusooka ng'amaze omuintroducingira. Yes. So on Wednesday nemuddayo okukola shoot. Kati Wednesday tuuka nangamba yeetaaga ennyumba nandaga byeyeetaaga netugenda netushootinga video yange mu nnyumba y'omukyala bamuyita Hajat Zaitun ayina ennyumba nnungi nnyo. That's still the same site? Yes. No. Abeera bayitayo Southgate. Kati tugende wa Hajat Zaitun tushootinga video tumala tuangamba yeetaaga outdoors location eringa desert. Tugende tugikole ki tugifune. Kati kwaliko gayi bamuyita Deno Chiwunya n'akola ki n'angamba tugende mu motoka ye batusuulire pini abantu betukoze nabo video kuva ku makyalo lonna abafunire ekyokulya osegende beetaaga they need to get something to eat. N'angamba tugende ku store bafunire ekyokulya. So nentuula mu motoka ye ne batusuulira pini
era ng'omuntu anaagwa bizibu like omutima ne gunkuba ng'emmotoka ye gugiganye then ne mugaana egwe kaŋŋendere mu mmotoka ya gaye bamuyita solid koye nedda nze nyini waliwo kyali waffe bamuyita Dumba Adams era we South Africa mukwano nnyo gwa Eddie Kenzo nanga ne Dumba Adams yagambye alina otusinkana twende ku ssente nze nkutwala kati ziri emmotoka z'olimu kati birina bwembigatane nga kale tuletugere tufune emmere tumale shoot tugende wa Dumba okitegeera kati bwentyo bwe namaliriza mu mmotoka ye so watula mu mmotoka ya Deno Kiwunya munda Uganda yes then what happens next kati Deno Kiwunya n'atuvuga n'atutwala n'anvuga nalimu naye no yalimu ne muganda we yali ambadde t-shirt ya Radiant Weasel era nga njagala nnyo Radiant Weasel n'avuga kati Deno Kiwunya ye muntu ayagala ennyo abagenyi ate bw'abeera n'omuyimbi aba ayagala akuzunze buli wamu buli omu akulabe nti obadde naye so n'asooka nvuga n'antwala ne muganda we gye yatuyiseeyo ne tusanga bannayuganda abalala ne batusanyukira ne tukuba emboozi naye nga nze omutima gwange tegundiimu bulungi kati tugenda tutuuka Etafontaine we bankubira tuba wolaba emmotoka Benz weepakinze aba weetabwa ati naŋŋamba naye kyali neno emmotoka eweddemu amafuta okitegeera nanga emmotoka eno eweddemu amafuta nemugaa mwana kangoredde omutima oredde gwankubidde bubi kati ngenda okutunula wabweru w'emmotoka nga ndaba abaana abato nga bakutte emiggo n'amayinja average age myaka nga 9 paka 14 n'obutomi ebyo obusingako ne kajjukira olwo siina etandika okuhappeninga very fast kati bwe ndaba abaana abato bakutte emiggo n'amayinja nga kuliko omwana omuto omu akutte ejjambiya neŋŋamba Deno Kiwunya wano we tuzze storage omwana basanyisa ejjambiya koya obuto bafaako abo basuudi bintu byabwe ebyo osegeera omutima ne gusigala nga tegundiimu kati okundaga nti kiri oke n'akubira muganda we gwe tukoyo yali ambadde t-shirt ya Radiant Weasel yali ayawukanye naffe at some point ffe tweyogereyo mu byaffe babiri yes n'amukubira n'amugamba owaaye emmotoka yange esikiddewa wano Etafontaine jangu ondeetere kuki mafuta kati okundaga nti kiri alright n'avaamu mu mmotoka n'agendako ne mu sitowa akula ebyakola ki byalina okugula naye bwe yakomawo kati bwagenda mu sitowa background ya video erage emmotoka awo nga muvuddewo ku siini nga bali mukuba mmotoka osegeera nongamba before waneeno wogambira nti n'afuluma n'agendako mu sitowa kugumya akulaga everything is alright muli awo ku store is that the store kubaaliwo video erabikanga mulimu a building in the background kati eyo emmotoka epakinze jjukira South Africa era bavuganga bwe tumanyi Uganda epakinze ku side eri yes eri gyolaba si sitowa eri eno kubanga kamera erabira eno ekigere eraba emmotoka awo naye luno lwe luguudo sitowa eri on this side of the street kati munnange agenda okugula ebintu ne wajjawo ng'ali mu sitowa ne wajjawo abakazi twalina bendera ya Uganda mu mmotoka nange ne banotisinga I think nga baleka bannayuganda nga babeerawo mu kitundu kitegeera ne basanyuka ne bansaba ekifaananyi naye nga vibe sigifiiringa okitegeera nga neŋŋaana nenyinya omutwe nentunula bwenti nentunula wansi Deno Kiwunya n'ajja n'akomawo yes naye nadda nga talina kyaguze ne mugamba esitole kibyoleese biriwa nangamba wali abantu bano tebategerekeka bulungi wandiba omutuufu osegeera kati waliwo omukazi njukira nze ntudde mu maaso dde n'atudde awo omukazi omulala ng'omulaba wali kati nga gambye no street nga abo bayimiridde side across the road n'asonga mu mmotoka naye nga mukambwe nnyo njukira kati olaba abantu beeyongedde okuwera community number ekifo ekiwali eringa trading center n'asonga n'ayogera ebigambo nembuuza dde no omukazi agambye eki n'aŋŋamba agambye muli bagwira temulina ssente muli baavu mujja wano ne mumanyira ensi yaffe ne mutuzaalawa ne nga Kiwunya mwana wawano wondeese kati fortunately muganda wa Kiwunya n'atuuka yali ageze okuyita yes
na parking amaaso g'emmotoka ku street y'emu eyo. Still on the same side of the road. Wa parking amaaso g'emmotoka ng'omutima tegundiimu. Ngenda okukyuka this side omanyi abaana bato balaga nnyo ssimu ng'abaana abato abamu bali mu kunneetegereza. Otegeka bantunuulira naye nga tewali amanyi. Osegeera nga tewali nsonga lwaki bantunuulira kubanga siri popular after Fontaine bwaliwo amanyi music wange. Osegeera bantunuulira in the weird way. Nenesigama bwe nti mu mmotoka neekweka omweyo bba omwana n'avaayo n'antunuulira ngenda okukyuka sayidi eno ng'aliwo akutte kamera ey'essimu ng'aturecordinga naye ng'aturecordinga with a lot of curiosity ng'ali serious ku kyaliko naye nga nenze kati gwe batamanyi wano ono ali mukunkwata ku vidiyo. Omugo ne gudduka ne ŋŋamba bwe tubeera e Uganda ne tulaba nga batta abantu tubalabira ku videos zino bannange eno tebanga ye vidiyo yange entwala osegeera kati bankwata nyemankiwonya story ngenda okuwulira obuyimba butandise kiri kyenagambye kyenabuuza gai gwe bayita akram batandise okuyimba nyimba zaabwe okibaza obuwanguzi. Yes nembuuza kiwunya muganda wo aleese amafuta n'aŋŋamba azze ajja muwe sente agenda aganone nemugamba bro nanga naye oba owulira nga gw'otidde genda otuule muli ogende naye mukole ki muleeta amafuta nemugamba ok naye nga mbaza erweru nemala nenzigulawo omulundi gumu ng'emmotoka ngiraba weeri nenziruka 10 mba nziruka ku mmotoka ne bankuba ejjinja eryasooka mu mugongo. Bwe bankuba nziruka ekyalo kyonna kyagamba omulundi gumu nze olulimi sirumanyi. Emmotoka eringa bakameramani we bali awo nva wano wentudde wennyini otegeera olwagulawo enti olungi nga sinnalugala ejjinja ne linkubibwa mba nziruka ku mmotoka ne baleekana bonna ng'ekyalo nga bangi otegeera bwe baleekana nziruka bwenti ng'obwongo bwange bwonna buŋŋamba singa nziruka nenyingira emmotoka eyo nensimbula negenda mba nkoze eki mba ntuuka ku mmotoka bwenti like ogituukako noona abadde mu mmotoka aleese amafuta simanyi oba yandaba oba teyandaba nasimbula busimbuzi nandeka ku ssiini kati andeka ku ssiini jukira sisobola kuddawa mabega oli mu space street wandese eno wali ebikomera neno wali ebikomera nyumba za bikomera nina kudduka nga nzira maaso simanyi gyendaga sirina gwe manyi abantu ne bankubirawo emiggo okubesikamu okitegera nange ndi musajja mulwanyi oyinza okundaba wano nga ntudde naawe ninga omulamu naye negye mbadde nga banzijanjaba mbadde nga agenda okufa mwana nina obulumi mu lubuto wano simanyi katonda wanabanyambye nenkimanya maybe bujja kugenda evivi lyange kutegeera simanyi kikyalituukako naye nkunyumiza story bankuba nziruka kati njukira buli gosanga ku sawa kimummekaawo saawa bwali buwongera ndowooza nja kugamba saawa maybe nga zigenda mwemu oba ng'emu naye nga awo bubankubira nga tebunnakwatira ddala gamba nti bukutte naye nga butuuse okukwata nenziruka emisinde ku street naye gomanya omubbi nga buli ali ku street akuba bukubi osegeera twakaminga okulaninga mu muneighborhood baali waliwo omunigeria yali asse mu South Africa kati ne bafuluma ekyalo kyo naye bogenda n'okebera amawulire ga February nga 19 baali bawoninga abantu botayita Tafontaine abagudu b'e Tafontaine nga baagala kutta buli mugwira akola ki aliwo era sinze nzike yalumbibwa ne mu ddwaliro baali lwakuba nti nze mmanyikiddwa story yange tukawala kati nziruka ku kyalo nze sirina gwe mmanyi osegeera buli omu ankuba ntunula emaaso n'emabega gyendaga buli omu ankuba nzijukira gaye yagalula oba kyalijjo oba muggo osegeera nga ninze nembuuka like simanyi bwe namugwamu teyagunkuba naye ffenna ne tugwa ekigo ekiro ekyo nalina ne ssente mu ngalo zinali nkutte mu mmotoka nga nfuluma nzijukira we nazireka gayi nasituka nange nensituka nga ndowooza nkyasobola kumbe evivi lyange lifunye problem mwagwa kutamaka twagwa yes nga waliwo enkokoto nziruka mu street namba nga bonola
oba residential homes sijja kugamba nga Wilson yes opaka kati bwansituka manyi nkyasobola okudduka olwedde njika omusaayi bwensituka mukwagala okudduka nenkizula nti evivi lyange lifunye obuzibu sigenda kusobola kola ki kudduka nga nsobola okudduka naye nga nkiwulira nti sikyalinga bwe mbadde nensituka nenziruka bwe nasituka ne bankwata nzijukiraga yeyankwata nansika enviiri nakola ki nazisika nemugamba brother nangamba brother what tolina kubeera mu South Africa you don't belong to South Africa segenda ne bankubiraawo muganda wange nembesikako nenziruka kati ntuuka mu street eyo waliwo intersection esalamu intersection ya plus nga walaba Jinja Road bwoba otuuka ku intersection emmotoka zislowinga ki down nzija nziruka bwenti waliwo emmotoka ya white ntono yali approaching intersection nenjekanga naye nanekanga nasiba kusigera nange nembuuka mu bbanga ngala emmotoka wembuuka nenjilandinga ku bonnet nenjigwako emmotoka nemala nenkonkona gayi mu mmotoka nemugamba like help nyamba bagenda kunzita kusigera gayi natunula confused mu mmotoka nenkwata emmotoka ye omukonda gwayo emmotoka omukonda guno gweyisaamu engalo bwekino ogukwata si guno gwokwata bwoti yes nempisaamu bwenti omukono nengezaako okuggula oluggi lwe gaye agenda okulaba abankuba bajja njiga omusaayi tamanyi nsonga kinasimbula mu kusimbula olwokulwanyira obulamu engeri gye nalinywezezza emmotoka ye omunyolo gwe ne gummenyekera mu ngalo nasimbula n'agenda nentunulira hope ng'egenze nensala intersection nenziruka nga bakyajja kati baba bakyajja. Once again, just for clarity, because wali very contentious, it has raised a lot of questions. I know. When you compare with the motoka ziliwane oyinza kiteeka motoka size ki kali kamotoka simanyi kali katono keeru era ina wakana ze nwenze siri wano kwedifendinga kubanga nkomyewo waka siina bwe nina kumatiza of course ekyo kibabuulira kubanga ne kati ekyalumizibwa n'okuwona mpise mu bingi ng'omugwira e South Africa so sigenda kuddana ku stool kugezaako kunnyonnyola muntu ngenda kubanyumiza story yange otegeera but ekibanga kyetaaga era engalo kwakuba zinnuma era ngusikako nze ndi musajja akola gym but anyway regardless of byonna I'm here buli omu alina opinion ye oli wa ddembe size wano kugirwanyisa naye I'm here to tell my story. Tell your side of and I'm here to tell fellow Ugandans my story. Kubanga ne jenvudde siri bwomu ne mu malwaliro gye nayita nasanga omukazi omunnayuganda yali abuka ekikomera amagulu nsengenge n'agasala n'olubuto ng'ate yalina lubuto naye Yesu wa mukisa nganze kuba talina ddoboozi temwagimanya nagimanya naye si bye bibuuzo kugamba bye nandyagadde okutta mu bulumi bwe mpisemu n'okubeera nti ndi waka muganda wange nze zennyini akubuulira nkugamba nali nnwanyira obulamu bwange nga ndowooza abaana bange ne maama wange nga ndowooza ekyandeesaawo ng'abantu abankuba tebaninaamu vali yonna nti ndi palaso nga bo balaba oba omunigeria obaani n'ensika emmotoka omukonda kiri gy'oli okikkiriza oba butakikiriza ekibuuzo kiri nti gwe singa kinaatukawo n'oba wamukisa nganze owone oba mwamyoka aliyo awona kyekibuuzo era okoze otya okulaba ng'awona maybe oyinza okuba nga weetaaga okumpuliriza kubanga nina kyenyinza okuyigiriza oba kyetuyinza okukola fembi ne tukyusa mu mbeera eyo kubanga xenophobia in South Africa exists munansonyiwa I'm not here kuswaza nsi obachi I'm speaking my story. Xenophobia exists. South Africa is a very beautiful country. Otambula, there is so much to look at. There is so much to learn. It's a happy country. Bakuba pate enyuma. With lots of nice people. Abantu amanyi gali mu bantu, abantu abatasoma, omuntu buli tugenda kutukawa. Okay. Tugenda mu maaso. So omukonda gukutuka emmotoka nesimbula nenziramu nensala ekkubo intersection nengisala kati ngenda okudduka ku intersection ngenda okyuka bwenti
ngenda okulaba abantu tebakyangoba banvuddeko naye nga weebali kumbe waliwo emmotoka ya poliisi ejja ebayitamu etaddeko ebitaala okitegeera emmotoka ya poliisi nejja nga etaddeko ebitaala nenkyuka nenjiraba nga bali distant bayimiridde era obalaba mu video nga bakuba emmotoka bagamba hide your face batya okuba-identify nga ne baslowinga nenfukamira mu kkubo nempanika emikono nenjiwuuba nenkabira poliisi ng'eri mu distance poliisi distance simanyi range gyenyinza kulaga wano poliisi nentunuulira ejjukira eri ku intersection gyensaze neweta ku intersection nekkirira nengenda to a different direction. Yes. Yes. Abantu ne baddamu ne bawaga. Ne bajja nenziramu nenziruka nenga amaanyi gampeddemu. Nenyambuka waggulu waliwo ekikubo ekyali kyambuka waggulu nenyambuka nentekinga left. Ziruka ntekinga left simanyi bugyendaga nensanga bagaayi nga balinga about 8 of them nga bakuba gaayi yali mu Nigeria. Just because you think from Nigeria, bamukuba namukuba ninga omanyi mu Nigeria nga apambana naye nga simanyi nange kati bwe mbalaba jjukira ebiwundu byange byonna bwe mba nkoze bwoti oyinza obutalabako n'ekimu okitegeeza yes kati bwe mbalaba ne ngamba bano bagenda kundaba nga ndika omusaayi era baddemu ngwe buzibu nenkweka bwe nti ebiwundu byange nga bwe ntambula ne bantunuulira naye ng'olwedde balina omunyama gwe baliko nga simanyi why ngenda okutunula on my side nga aliwo high school erita Fontaine nga gate yayo eri halfway open school gate ne ngamba of course the safest place in any community is the school church. Yes. Ne peta mu ssomero nga aliyo garages ndowooza oba buses parking oba van ezireeta abaana naye jjukira engeri gye buli ekiro nga tewali bantu abakuumawo nga wakutte nenyingira garage nga nziguleko bwekyo ekitundu ezigizegula zambuka bwezi nga nziguleko ekitundu nenziruka nenjiyingira nenjigwamu nensooka mbeerawo nga simanyi kiddako gaayo omu najja omusirikale ng'alina pisto bakoma ku ssomero. Yes. Najja naŋŋamba gwe ani ali eyo vaayo nemugaa muganda ne bagenda kunzita naga bagenda kuddira kyoli mubbi nemugaa ndi muyimbi nva Uganda nzize simanyi kiriwo simanyiwo wano bantu banguddeko bangubye mpitira poliisi nasooka agenda ku gate n'agiggala nga nzizeyo munda mu garagi nasooka galirayo abantu wabweru ku soeti y'essomero n'amala n'akomawo nanga kati ogenda kola otya nemugaa nyambe ekintu eki ita poliisi ejje ebenzija wano nangamba akate kati nze mpite poliisi ejje nzize mu paperwork ate yayingidde atya azze atya mbeera awo abantu banaagenda nagenderwa kati n'omutima era ne guddamu ne gunkuba ne ŋŋamba naye kati noono mwesiga ntya osegeera like oba naye alinda because naye alina ebizibu byengasikayo esomero. No, ayinza n'okutumanyi g'oli naye mu South Africa tomanyi oba naye alina intentions ennungi oba embi kubanga abantu abalungi gye bali n'ababiki already nze ndi traumatized awo simanyi bwe ngenda vaawo simanyi oba ngenda vaawo nga ndi mulamu jjukira ebisago bikyali fresh ndi mu bulumi obuyitirivu simanyi oba bankubira wagenda okunzita ngenda okukebera mu nsawo nali nyambadde skinny jean ng'essimu yange esigadde yali wano okuguna omukono nenjijjayo nendowooza bwenyinza okubira nenkubira abantu be South Africa abamu benasobola naye nga nakubira Sufi ne Solidi bantu bakyali bange naye nga nkubisa WhatsApp ng'essimu tekola ki nga sina no nina line South Africa naye ng'eriko data naye nga teriko airtime okitegedde kati nenkubira ku WhatsApp nga tebalonda nendowooza kyenyinza okukola naye nga kangende live kuki Facebook nyonjogere location kabira abantu kubanga wano nyinza okuba sigenda vaawo naye nga obwenga live
nentandika kati live abantu gye balaba eyo nentandika okukabira abantu mbanyonyola kiki ekibaddewo kitegera ndi muhora esembayo mba nkyayogera nammwe wabweru ne wavaayo emmotoka ng'eva muki mu ssomero nengenda no nembasiibula battery yange yali egenda kuzikira you remember nembasiibula like nenziruka nensanga omukazi yali mu mmotoka nemugamba maama wange bankubye oli muzadde nyamba onzije wano naŋŋamba abo abantu b'Etafontaine nze nfulumye wano mu mmotoka yange osigera nenzirayo munda nga simanyi kyakukola gaayo oyo asikaali ne wajjawo asikaali omulala owokubiri ng'amuyise oba yali supervisor we simanyi n'amugamba alo gaayo ali wano naye abantu ababola beebweru benkalakaasa lwaki gaayi najja gaayi ne mugamba naŋŋamba nange nva Congo n'agamba naffe wano tubeerawo nno bulijjo nze mbeera na Tafontaine naŋŋa naye ffe tuluddewo ate twatandika tukola deliveries saabamu bayinza n'okuba balowooza tuli baaki ba South Africa naŋŋa naye nkimanyidde ddala kati kyoba okola n'anoonya kyayinza okunyama naŋŋamba kankubire poliisi y'Etafontaine kusegera n'akubira poliisi y'Etafontaine olwedde ne poliisi endala ng'ebadde ennoonya olwa live gye nakola osegera after nayogera ne Interpol ya Uganda ne baŋŋamba baali basindika abantu to my rescue so I don't know baali bacoordinating ne police oba kyali kijja but already police ngeri mu kitundu ngeri mu kunnoonya gaayi n'abakubira n'abagamba ndi awo police nejja ne bagikulirawo gate ne bagulawo motoka ya police nentuula nembuuza abapoliisi naye lwaki abapoliisi bandabye ne bandekawo ne baŋŋamba wano abantu bakoowa Abanigeria bakoze crime nyingi era naawe balina okuba abapoliisi abakola balowooza oli mu Nigeria ne bakulekera abantu nemuga enene wa mu Nigeria era kiba kiri naŋŋamba no naye kasita oli mulamu kati ne banvuga ne bankomyawo ku ssimu nga waliwo poliisi nyingi nnyo nga n'Abannayuganda abalabye live beeyaawo nga bangi nga namba nnene ne banzijayo ne bankwasa Abannayuganda and that's when I got back to safety again ne bamala ne bantwala mu ddwaliro. The rest is history. The rest is history. Kakati awennyini tulaba nga abantu Bannayuganda nga omusajja omuyimbi what's his name ali based in South Africa Norman yes they came to the rescue yes police awo tutandika questioninga poliisi nze ekituufu ekyali more important to me is kuvaawo nga ndi mulamu kuba natuuka nemmanya ninaye natuuka neŋŋamba kati ŋŋenda kufa nga nkikiriza kuba obeera South Africa nebakunyumiza emboozi wano abantu bano bafumita obuso oli mwalina akaso ate amanyine wakateeka abantu bano kati bwe nagwa mu mob eyo natuuka time nensurrenderinga nga nziruka naye nga nkimanyi ndaika ngenda kufa kuba negyenziruka simanyiyo bwe nagowinga live ni abantu ne bagiraba ne Chameleon n'agiraba Chameleon bw'agiraba n'areachinga Norman Norman go to South Africa Norman yafuukanga mu South Africa in fact n'aba South Africa tebakyasobola kuteringa oba si mu South Africa balina ennimi mwenda zonna azoogera mumpiira afaanananga buli kimu ate akugotegeera embeera ze zonna bbanga lyamazeeyo n'amugamba goma ni palaso onyambe ogenda okole ki omunyambire Norman n'anoonyereza through Chameleon nti ndi Tafontaine bonna ne bajja era be bamu ku Bannayuganda abakola ki abajja to my rescue yes yeah so kati awo n'ogenze mu ddwaliro report y'eddwaliro yeegamba how severe were the injuries tutuuka mu ddwaliro tuyingira mu ddwaliro batusaba ssente za consultation nze bankuba ssente zange zonna ne bazitwala Norman ne Juma promoter yali antutte ne basasula ssente za consultation nentuuka mu ddwaliro ne batuuzaawo naye nga era tebakuliiko nnyo segera ngenda okuyingira munda nga waliyo abantu bomu yali ava Congo motoka ye bagibbye oba bagyokyezza nensanga omukyalo Omunnayuganda ne baŋŋamba ono yate ye munno yakajja
ali lubuto yakajja kati ye ngudo tazimanyi yagenze naye n'ayiteeyo bamukubye nga usenge nga musaza amagulu amusaza olubuto abadde alubuuka nanga nekwese mu toilet poliisi nejja nenzijjayo ne batwala ew'omusawo omusawo n'ambuuza ebibuuzo bingi obeera oli muyimbi oyimba biki namala naŋŋamba nina okuhandolinga carefully nyinza okukeera enki ebibuuzo ne bidda nga siina bwe mbyakolaki bwe mbyadressinga nemunaoke ne banfunirawo akagaali ne bantwala ne banebasa ne bankuba empiso za pain ne banjanjaba ebiwundu bye nali nfunye ne bakola infact balina nyo na analysis gye bakola kati nga ku pains ne zinuma muno ne muno ne banebasaawo okutegeera ne banzijanjaba at some point eddagala ne likikinga in obulumi ne bugenda ne mpulira nga consciousness yange ekomyewo ne bansuzaawo nenkeera ku makya noma najja nandeetera engoye nanona kubanga nebake then bwannona netudde ewaka ono omwami Mr. Tomani nankubira essimu ngaali concerned nagambayo muganda wange mpulidde ebyakutuuseko nga kibi South African. Yes, he's South African. So as I'm talking about him, I think it would be great I use English so he knows what I'm talking about. So you don't get to jump back. Okay. So I can keep on my love. Now kubira nangamba. Why? Kuba byakutuuseko bibinyo. Muga bibinyo nambuuza oliwa. Nga ndi waka nangamba addresses je. Nze simumanyi. Then he came home. Natula nange, he sat down with me, he looked at my wounds. He was so desperate, he desperate to go for medical attention because I told him about the pain in my stomach and in my knee, and he gave me a fresh. Mambi nawulira bubi. Nangamba nawulira bubi nakola ki? Nangamba tugenda kola tutya. Nagamba ekintu kino kibi nnyo. Ka tukolese katukontaktinge ani katukontaktinge one second omukulu nawulira bubi anga ekintu kino ekituusewo kibi nnyo tukontaktinge nanga gavumenti yano tegwadde yadde obujjanjabi nemugatempadde nambuuza kugeze mu ddwaliro nofuna okuganda agezeeyo naye saategedde kituufu kiki nanga katikola bwoti soka ogende bakuwe medical report ye tukole ki tulabe tutandikira nensirayo ku ddwaliro bwe natuuka ku ddwaliro ne bansaba runs 600 Runs Lukaga ndoze emitwalo I don't know ngabi zimani $50 Runs Lukaga ngabi okumpa report nenjagala otegeere ntuuseyo ebyantwala byaggwadda bankubye ndi mbulumi sente zange bazitutte sikyalina yadde sente zisobola osasula hotel kati ndi ku kisa ky'abantu infact nomani nantekinga in ne Philip Ganja nembeera ewaka ewaabwe nga sikyesobola ng'omuntu nga sina na kyensobola kwekolera ngengalo ndwadde kati mu ddwaliro ne bansaba Runs 600 neŋŋamba okay neŋŋamba noma ne basaba Runs 600 noma najja n'abakayanya nnyo lina eddwaliro lya gavumenti lwaki musaba omuntu sente nawagamba twagala Runs 600 noma nagaka n'agenda n'afuluma ebweru n'apalapalanya naddanga alina Runs 600 najja nazo naganzifunye namba agenda otule wali netula ku reception wetula ku reception nga wayita eddakiika nga 2 nga teri atuliko omukazi najjawo nalugamba lwaki mulindira wano nituga tubaluke tulindire wano tulinda baluwa ngende mulindire eri natusindika ewalala netugenda netutulayo netusangayo omulala amwagala ki tibaluwa yaddwaliro natuza wali mugende mulindire wali netula nga kiri fane then wabawo omukazi omusajja omu ne baŋŋamba yogera n'oyo nengenda nenjogera negaayo
yalina mbuzi oyagala ki oga baluwa yange ekwata ku mwanzijanjabi mwampadde eddagala ki ndi ntya mwakomye ku ki aŋŋamba eyo ogenda sasula rands oba 2,000 naye genda twala mwezi ogane muganda wange nyenda waffe nze sibeera wano gyendaga balina okumanya obujjanjabi batandikirawa okunzijanjaba olina okumpa ekiwandiiko nanga atuula awo nentuula namala nanvaako niwajjawo omukazi omulala natuyita jangu wano nemugamba olwedde oli ankolako jangu nenzija nemugamba nadamu oyagala ki njagala baluwa yange nabaddeko wano nasuze wano mwanzijanjabe siina yadde ekintu kyenyinza okulaga omuntu nti naŋŋamba naye kakati kitwala ennaku 3 nemuganzi ngenda visa yange eggwako naŋŋamba ate kati era olina okuregisteringa nemugakale kanregisteringe kale kati okuregisteringa nako ogenda sasula olukaaga osasule n'ebbiri nemugamba kale bibiri then nsasule neziri nedda runs lukaaga then nsasule n'ebbiri 2 runs. Yes, 2,000 runs. Yes, emitwalo nga 5. Then mali nsasule n'olukaaga ze 2 lukaaga nemugamba kale just okulaba gyakiraza namala nga ozirinaawo nemuga nzirina naye nga sizirina nga tulina lukaaga naye nga nzirina namala nasika ebipapulawo nabulanga obudde obulaba naluga budde obadde kinanga sawa ziizo sawa zange zakunyuka nemugamba naye olupapula nenujjuza kitwala eddakiika emu koyogera kunsasula eddakiika emu egyenenda okubeera wano nemugamba nedda nagamba bwoba obyagala komawo olulala nengenda so bwetyo medical report nga kiraga okuva ku musawo oli eyambuza ebibuuzo kizze kikolaki ngeba netugenda wa musawo mulala ngaebivundu bino byolaba byali biganye okala wano ngaeggumba lirabika okitegeera nga bitandise okufuna infection oba kyoyinza okuyita okuvunda okitegeera ne babitandika obijjanjaba omusawo nga njagala kudda waka omusawo naŋŋamba toyinza kgenda ku nnyonyi ngaebiwundu byo bivundu sitayire eyo nga nange zenyini obulumi n'omusujja gwe nali gungudde nga sisobola sinenzikakana twagenda yes Philip Ganja yampaayo ssente nkubanga ekyabawo ekiro lumu nze ndi musajja mugumu nali nejjanjabajjanjaba engeri gye nakolako mu ddwaliro naye lumu ekiro nasitukako nga mpulira ngenda kufa ng'empewo enkutte ng'obulumi bungi neneebika blanket nenzikirira ku madaala ennyumba ya Philip Ganja yonna erimu cameras kati neŋŋenda olw'obulumi nenziruka nali njagala obaki wansi ddagala nga nalirabiddeyo bwe yatunula bwe yazuukuka yasanga ennyumba ye yonna nzigule paka waggulu n'atya nnyo n'akebera kamera n'alaba omuntu eyebise blanketi ng'akkirira wansi n'akubira poliisi ng'amanyi mu nnyumba ye mulimu omuntu ennyumba nnene kati poliisi bwejja ne banzukusa bakebere ne mugamba nti ndabye omuntu ennyumba nzigule ne mugamba abadde nze mbadde nfa naye bwe mize eddagala nenzikakanamu n'agamba gojja kunfiirako wano n'akwata ssente n'agamba Norman antwale mu ddwaliro erimu era ye akukonkalina akagoni k'eddwaliro eryo liriki private ne bantwala ne bantuusayo omusawo n'aŋŋamba omanye ekiriwo eddovivi lyo lyetaaga MRI wano tugenda kukusaba miliyoni 10 z'Uganda nga 7 MRI imaging bamubevivi ekifaananyi x-ray scan MRI bane balaba kyekiri munda omwo lwaki liganya okukakana ne banaŋŋana ebirala ebya imaging endala era MRI yijja n'okulaba ebikuluma mu lubuto so nze kibadde nsaba nfiire ku biwundu byo bino bijjanjabe bikale infection egende era obiraba byakatandika okukala bijjanjabe infection egende osobole okudda ewammwe bonadda ewammwe osobola okweyongerayo n'obulamu n'obujjanjaba mpolampola so bwe obujjanjabi obwasembayo bwe nafuna nampa amadagala amalala gegaabikazizza ku amangu mangu nenfuna ku mirembe. Okay, I think that really brings us to what you saw coming on. Kakati tugenda kutandika okuyingira the bits ebyaliwo in between yawo. Ekisokera ddala
another comment about the Uganda High Commission. Did they ever come to you? Did you receive any support from them? No. Uganda High Commission in South Africa. Sirina Simbubi Zedi pro-Uganda. Sagala n'abantu ba statement yange very political in any way. I speak as a Ugandan citizen. Sirina yo muntu except Mr. Tomani and the Ganja family n'abalala basobola. Ne Mr. Dr. Malinga. Tewaliyo muntu yenna yantuukirirako oba kale okuŋŋambako ng'ovudde ku bannayuganda bannange bakyali bange. I'm talking about omuntu alina responsibility mu government. Teyaliyo n'omu okugambako nti owaayo oli bulungi osegeera. Then netukulabako n'omukyala Mama Yvonne Chakachaka. Yes. How does she get to know about your story and how does she come into the picture? Mama Yvonne Chakachaka yali mukwano nnyo gwa Norman. Balina relationship yaabwe nnyo. Kati Yvonne Chakachaka yakubira Norman n'amugamba waayo nina amawulire gensoma. Waliwo wano omwana Omunnayuganda gwe baakubye. Ani oyo? Norman n'amugamba bamuyita Palaso muto wa Chameleon omujjukira omwembi wa Uganda muto we ddala nti ye nagawo nga kibi baamukubidde kinaga xenophobia n'aŋŋamba njagala bambi mulabako mukamfatinge kubanga ebiseera ebyo nali nnyumirwa South Africa banenga nnyumirwa kasita baamala okunkuba obulamu bwonna ne bukoma nga nkyaya aba South Africa nga sikyayagala nga ne bompita nga weebali nga omutima tegundiimu paka bwe namitinga Dr. Malinga n'antwala ewakawe mu nnyumba ye nentubeerako mu studio ze n'antwala teyakomoko simanyi oba yali akikola therapeutically nga bamanyi embeera mwendi n'antwala mu kyalo ewaabwe ddala gyava gye yazimbira maama we ne jjajja we ne baganda be osegera ne bajja ebyuma bya studio ebirala ebyali bulaya alina studio era n'amala n'anzigyayo n'antwala ku kyalo nga wonolabira ddala ekyalo ekitayinza kuba safe naye nga ye bamwagala nnyo nga legendi waabwe abantu bamulaba ne babuuka mu mamotoka ti abantu boolaba nti ate obadde obatya nga bamulaba ate omuyimbi waabwe bamwagala nnyo n'agula emmere nga omanyi superstar so humble n'akyama ku kafongo oba bonoolaba wa nga kakyalo n'agula olusaniya n'agamba oliaki oli enyama oli enkoko oli ebyenda oli omutwe gw'ente wano tugulya nga making a feel at home. So n'agula plata y'ennyama ne tutuula ne tulya as a family nga naye bw'alya nga abantu ne bakuŋŋaana awo n'ababulira kati laba baganda bange mukwano gwange wuno yazze mwamukubye nga ba feeling sabad n'atwala n'atukyaza ewuwe n'entuulako ogwasookera ddala n'aba South Africa nga njagala manyi obwongo bwabwe endowooza yaabwe like lwaki n'entuulako n'abavubuka ne babuuzaawo buli munaakuwa entegeera ye n'amala n'anzyawo n'antwala mu studio ne Mr. Tomani ne baŋŋamba kati tugenda kukyusa n'aŋŋamba nze nsobola okwogera aba South Africa ne bawulira oli muntu mulungi ekintu kino kibi nnyo wazikola bizinesi mu nsi yaffe oli muvubuka muto tolina gw'olumizza ozze ku visa kintu kibi nnyo naye engeri yokka eyo kikola tell your story tukolewo ne difference n'agamba ngenda kwogera n'aba South Africa mbakakanye nawe tell your story on behalf of other foreigners, Nigerians, Ugandans, Tanzanians, buli muntu anyigirizibwa mu South Africa kuba gwe wali baddeko South Africa okimanyi nti si ensi gy'osalimbiramu n'ovaano n'odda wali ng'oli mugwira. Yes, n'agamba ngenda kyusa ekyo kati ne tukola oluyimba baluyita Africa Show Me Love. Ne Tumani n'atuyambako nefuna yafunye producer gwe bayita Shizzy owa David yakola Blow My Mind yalukoze. Na yes, Katonda akola ekyokola na posting the next day nti God works in mysterious ways. Osegeera kubanga bingi project nene n'aŋŋamba ko eddoboozi lyo okole difference anti ogambye olumirirwa nga banno babakuba nga naawe kikutuuseeko osanga kikutuuseeko
kikuyitemu omanyi ogenda n'otuna n'olaba Ethiopia batta Haile Selassie era mu Ethiopia yamuza naye nga balina intentions ezimutta balala n'otunula Lucky Dube era ba South Africa bamusasi n'otula Bob Marley era ba Jamaica era ba story bwegigoberera so n'oliza olima n'agamba how long are they gonna kill our prophets while we sit back and watch ffe kubanga ffe ffennyini tuli instigated tuli so divided ng'Abafirika tine Mufirika munno omulaba nga bugwira kubanga avudde Sudan n'otutuka n'ogamba bannaffe nti mwe tetwalyanga nammwe n'otekawo ekigambo ng'ekyo naye nga bwe tumanyi buzito bwe kitegeeza mwe tetwalyanga nammwe laba nze n'abakwano bange bangi Abasudan tegeera mpulira bubi nga mbadde naye kuba mbeera nabo naffe ffennyini olumu tuba xenophobic n'oyita eri oli nga Busudaani mwana n'olya mumenyika omutima naye ng'omuntu gwavuma nga muntu mulungi gommanyi kati anyway Mama Yvonne n'atuwa invitation n'atugamba tujje tumusange tumulabe n'abaana balabirira ina foundation n'atukubira essimu n'atuorganizinga n'atuwa ne ssente z'amafuta netugenda ne tumumiitinga naye n'atambuza through South Africa in fact ekyasinga okuntakinga kyenjagala okubagamba Bannayuganda bannange sente buli mu South Africa mubi era tobeeranga eyo n'oboogerawo bye banayagala okutta abantu oba n'onyiga kubanga natuuka ewa Mama Yvonne ng'alina gayi gwakola naye alabirira abaana bambi ne bamunyumiza story yange n'awulira bubi tuba tusimbula n'agamba brother before you go I am a professional can I please wash your wounds osegeera ne tutuula ewa Mama Yvonne gayi nansumulula bandages yo gayi ali mu kifaananyi akutta akaana yes n'aleeta rubbing alcohol n'annaaza ebiwundu byange byo naye twasomanga mu Bible ng'akulaga omukwano nti bakoze bubi yadde bantu bange naye n'annaaza ebiwundu ndamu n'abizinga tugenda ne Mama Yvonne ewaka we yakulira n'atulagawo bwe bityo n'amala n'atuta ne tweyongerayo n'obulamu bwaffe Watunulia South Africa generally right now, how can you describe it? South Africa, I would like actually to know what you're getting up. Yes, South Africa to me is a place I grew up loving. There's so much history about South Africa. I learned about Steve Biko, I learned about Nelson Mandela, I watched Sarafina, I watched Yankee Zulu. We went to school about some history of South Africa. Mumumanyi tulabye movies za Shaka Zulu. Netukulanga twegomba nnyo South Africa. We grew up admiring South Africa. I can speak for myself. I grew up admiring South Africa so much. And this was my first chance to finally go to the land of my dreams. When natuukayo nengamba n'abakyali bange mwana nensi nungi. The Europe of Africa. Yes, the Europe of Africa is the superpower of Africa. Osegera, baina so much to share. And I enjoyed every bit of South Africa. South Africa has a very beautiful side to it. Everything is beautiful. The clothes, the roads, the houses, the scenery. There is every reason for everybody to have fun in South Africa. But my brother, there is a dark part of South Africa. The dark part is very dark. It is very dark. There is an evil side of South Africa. And it is very evil. Oyokwata akasona akakufumita dachikezi. Sibana Uganda benyini bagamba nti wano okufa is nothing. You know, if the Ugandans say it, they're like, you're dying. It's as easy as go buying water from the shop. You have to be very careful. Even the Ugandans there asked the guy, why did you take him to Tefontaine? But okay, why wouldn't I go to Tefontaine? We are Africans. Before you Ugandan, before you South African, we are Africans. These borders, like my brother Malinga says, Dr. Malinga, were created to divide us. And we have become so divided that we started to see each other as foreigners. South Africa eina dark side Muganda wange. Ekiro okufacha ngunyo byewaine mundu. Abagwira abantu bozona interacting n'abavubuka. Abavubuka bo bamanyibwa abagwira fe tutute emirimu. Beyeso galaki bali yala.
Fabanauganda tufeno n'ennaku yaffe ne tukola emirimu gya layisi ye n'aguganda ate ye bwaguganda n'afiirwa kuba oli alina owa layisi ate katulwaki abawaggwe baganda baffe abo abavuga zi delivery bonna bayita mbuzibu bw'amaanyi kubanga omu South Africa ng'omutuuze alina amaanyi mangi agasinga n'aga poliisi bw'aba nga yasazeewo ne poliisi emutya ate nga talina budde nawe nyini bakimanyi mu bo but that side eyo is the part we all need to work upon. Naffe ffennyini ng'Abannayuganda twekubemu mu mitima nga tugobaganya Abasudaani osegeera tukirowoozeko edda nze nawulira nze nakulira mu Buganda nga tuli Abaganda nga bavuma n'Abanyarwanda Baganda baffe basisita baffe mwena mbiwulidde abakulidde mu Buganda lwakuba mutyo byogera nti bibaswaza osegeera ffenna nga tuga abantu bavuma Abanyarwanda batudde bafuuka Baganda baffe tubazaddemu n'abaana. In fact Rwanda is one of the most beautiful countries ne bakyali bange mbabuulira bangi muli ku social media oyinza okuba oli mbuliribo ng'oli eno oyogera nze story yange oli mugiwulira kubanga ndi muyimbi nange singa saali muyimbi era singa ndi tafotene nga ndi ku nnaku yange bakyali bamwe bali eyo abakubibwa abatya okuyita mu nguudo ezimu because bagenda kufumita ekiso ati okwogera ngwali okyali bamuyita Saddam nadde njogera nangamba nze simu y'ebbeeyi nagivaako noga alwaki nanga nze bantegeera nti ndi mugwira bantaddeko ebisa emirundi mingi buli kimu ne bakitwala. So but to sum it all up, not every South African is bad. Not every South African. No, because after my incident I ran into so many South Africans that are very good people, that have showed me love, that have treated me and given me courage, that I'm back home today in one piece, just like my brothers here. They're South Africans. They have been so touched that they bought their own plane tickets and financed their whole trip just to bring me back home safe. Yeah. So this is the Africa we need. Dr. Malimba, thank you for standing with me, Mr. Tomani. But I beg it does not stop here. I beg even when you go back home, let's preach love as Africans, because we are Africans first before we Kenyans or Ugandans or South Africans. Okay, thank you so much, Palaso. Now you did not come back alone. You came back with two gentlemen. Yes. Two or the others? Two gentlemen. One is Mr. Tomani, and the other one is Dr. Malinga. Yes. First, I would like to give them a chance. Yes. Probably about just 3 minutes. Okay. To just give their side of the story.